obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabe waffe omulungi ku lutimbe lwa 3ABN nkwaniriza nate mu program Julira Mukama. Zeddembe Herbert omwanjuzi wo era tuli mu studios n'omwami enjasa biggu enwaŋŋuli omujaasi wa Yesu Kristo gwe bayita enkonge ya mulyango bwe tekkuba amayingira ekkuba amafuluma n'olalirira. Mwami Kiyaga wampa ssebo lamusa ku mulabi waffe. Abatulaba oba abatuuliza nsanyuse nnyo okulaba, nsanyuse nnyo okulaba ng'ondaba ku TV yaffe eya 3ABN. Amanya nze Kiyaga David. Mukama waffe atubeere nga tuwuliza era nga tulaba. Kiyaga David alina obujulizi bungi era nzikiriza nti abamumanyi ssaawa eno mwagala okumanya engeri Mukama waffe Yesu Kristo gy'amusituddemu okumutuusa wano olunaku olwaleero ng'alina okuyaaya n'okunjoka okutakendeera okuweereza Mukama. Ekyawandiikibwa kijja mu kitabo eky'Amatayo essuula ya 25 olunyiriri olwa 21. Bayibuli eyogera ng'egamba nti Mukama we n'amugamba nti weebale oli muddu mulungi mwesigwa, wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi, yingira mu ssanyu lya Mukama wo. Ewaawo. Yono muganda wange Kiyaga, Mukama gwagenda okugamba ebigambo ebyo agenda bigamba gwe atulaba ku ludda olwo oba agenda bigamba muntu mulala nandyagadde nze gwaba bigamba ebyo ogamba otya gwe nawe wandyagadde bwotya? Nalyagadde okutuuka ku point eyo tiyingira mu ssanyu lya kitaawe. Abiina Kyenwanirira. Mwami Kiyaga tuweereyo essaala tulyoke tuyingire mu bujulizi obwo mu butongole. Katwebaze. Kitaffe omutukuvu omu ggulu mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe tukweyanza nnyo Mukama olw'enteekateeka zo. Nkwebaza olw'okundeeta ku 3ABN, nkwebaza olw'okundeeta okwogera obujulizi. Nsaba abanaabuwulira nabo bajje bawe obujulizi. Nkwebaziza nnyo Mukama olw'obudde bw'ompadde w'omukisa studio eno, w'omukisa abooluganda mu Kristo bano tugende mu maaso n'okuwa obujulizi n'okukulindirira bwensabe bwentyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Eno ye program Julira Mukama, program ekuwa omukisa okubeera ng'omujulira mu ebyo by'akukoledde, by'omukolera, ate era n'engeri gy'akuwaniriridde okutuusa wano w'oli. Katugende mu maaso oluvannyuma lw'okuwummulamu katono nnyo, tokwata ku lutimbe lwo, toseguka, kalira, katudde. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama ng'ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako omulabe waffe omulungi. Tuli mu program Julira Mukama era mu studios tukyazizza omusajja omuyimbi omulundi gwe nasooka okulaba ng'oyimba nawulira essanyu mu mutima gwange. Amiina. Nampulira engeri gy'okolobyamu ttena
yakyamagero bannaye mukama ngagaba ebitone singa nange ambegerako ku ekyo nanjawulizaako nensobola nange okuyimba. nawe bakuwa ekikyo Kayimba kikosinga okunyumirwa mu gundi mu hymn. mu bulamu buno mu hymn book Mu hymn book. mu kitabo kino akayimba kali ku namba 237. Njagala okayimbemu mu bufunze tulio bategeera ani ali wano mu studio gwe tunyumyamu naye. Bibawe bityo. Akayimba kano niyo omusajja tayerira nkoko ye. Omusajja ayerira enkoko. Otyo. Nsaba Mwoyo Mutukuvu. Atekemu tena alto. Otyo. Ne bass. Amina. Kayimba kano kalimu amakulu mangi olw'obuseera bye tulimu. Fenga aba Seventh Day Adventist. Tulina kuba ababuulizi banjiri. Weewaawo. Ekyo kye kyatuweebwa. Weewaawo. Yonna gy'oli oba Busujju oba Kiboga oba Kalangala Tuli babaka ba omanyi Kristo. omuto gy'amanyi Enkuba gyetojja. yeyiika. Akayimba kano kagamba bwe kati tulina obubaka eri amawanga obunakyusa emitima obw'amazima n'ekisa bwaddembe bwamusana bwamirembe bwasubi enkya ennungi ejja ku nsi omusana gweyongere bwakabaka bwa Yesu bujje obw'essanyu n'eddembe. Amina. Lyeryo eddoboozi Mukama lyamuwadde ayimba ng'ennyonza naye ate omusajja omumalirivu okuweereza Yesu Kristo. Weewaawo. Awo wennyini we twagala tutandikire. Sebo. Mukama waffe Yesu Kristo atwagadde nnyo, atuwadde ebitone, atuwadde omukisa okubeera ababaka be, era ayagadde tumuweereze. Njagala okusooka okutegeera ddi lw'otandika okutegeera Yesu. Mwami Kiyaga ono ali mu studio yaani? Okay. Sanyusa nnyo era nnyongera okwebaza Katonda. Singa nattotola emboozi okusinza ku kibuuzo ky'ombuzza bannange tujja kwebaka bukye tusibewo. Nengera kuddamu ekibuuzo ekyo bwe nti obuuza ddi lw'otandika okutegeera Kristo. Myaka gya 1900 nga 8 awo 1908 nga bw'otegeera Yesu lwe natandika okubeeramu akamuuzuula. Akamuuzuula ke kaliwaako. Anti abamu tuzaalibwa nga tuli ba Seventh Day. Families zetuvaamu nga tuli ba Seventh Day. Otyo. Naye nga tetuli bakristaayo. Naye nga tukuuma bukuumi Sabbiiti era nga tuyitibwa aba Seventh Day abakuuma olw'omukaaga. Abakuuma Saturday. Abo basinza lwa mukaaga. Naye nga tuli ba Seventh Day. Kugamba bi confusing abamu. Kati nze nzaaliddwa mu ddiini y'aba Seventh Day. Okay. Advent. Nentandika okustudyinga obulamu obw'ekikristaayo naye nga bunkalubirira okumaintaininga obulungi nti ndi mukristaayo. Naye ng'oli mu kkanisa. Nga ndi mu kkanisa. Naye ng'ebyobukristaayo bikuwa obuzibu. Binkalubiriza. Nzize mpambaatirwa n'okutaatirwa. Njogera okutaatirwa. Kutegeera. Okumanyi. Abadde Kristo n'aŋŋamba nkwetaaga. Otyo. Kiyaga nkwetaaga. Mu gy'ekinaana mpozi obuzaale bwange obwo n'obumbuuza gye bujja. Katusookere wano okutandika okutegeera Yesu. Mu gy'ekinaana 8 awo bala paka kutuuka 2 awo 81 okutuusa ku 12 awo myaka nga 10 ago nga ntambulira ku leve ya wansi nti ndi oyo mu Seventh Day. Maaso eyo nyakubuulira nti kati ndi mu Adventi. Otyo. Oli mu Adventi oba okyali mukuumi wa Sabbiiti? Nga ndi mukuumi wa Sabbiiti ntambulira awo siri omu nno.
tuyinza okuba tuwerako naye kale nzaga njogere ku lwange tinzize mbatisa gyekinaana awo nga mbatisa obatisa ng'olabira ddala nti nno obatisa nge omulabi waffe atulaba ku lutimbe lwa 3ABN oyinza okuba nga naawe oli mu ttuluba eryo nga ddala kituufu oli mu kanisa naye ng'okimanyi nti nno obatisa ye okuuma sabbiiti naye nga tonnategeera yesu ye tonaba na kutegeera makulu gaayo otyo era ng'okalubira okutegeeza abantu amakulu seventh day kyekiki n'ogattako n'ekigambo adventist kyekiki kivaawa era ng'osobola okuba ne kapasite oba kapasite kyeki obusobozi webale nnyo esebo obusobola okuhandolinga okwetikka omulimu gwa kristo n'ogutambuza naye omu seventh day ayinza obutaba nnyo na buzito bugamba nti naye yesu y'ono era okufa kwe kuno otyo era sabbiiti yeeno oba bino tebiriibwa oba biriibwa oba ennyambala emu adventi yeeno oba essuubi ekkulu lyerino omuntu oba otambulira mu layini yemu nti ndi mu seventh day nkirabyeko tosobola kwetikka mulimu gwa kristo okubeera omu adventi ekitegeeza omuntu agamba nti mu seventh day tannaba kubeeramu adventi weebale n'atambulanga naawe amakulu nti ali mu kkanisa naye tannaba kugitegeera eyo yembadde emisingi tannagimanya nvuya nze kankubuulye mwami ddembe abaana b'abantu bali mu kuvuya naye bwe ntutuse mu 2021 neŋŋamba kati mukama weebale nga wakakulungula amakumi ago emyaka nga ndi mu kuvuyiza mu bufenensi de kati awo otandikira okugamba bannange mbadde mu 7 kati njagala kubeera otyo era neebuuza ki kyendiko kubanga 82 awo wonna ndi mu kutambula lugendo olw'ekizibe ky'amaaso 1994 gy'oli abalamu wano ngera mukama waffe ng'era yaliko mwami 7 oyo 94 afunye obuyinza olwo oba ŋŋendeko mu kasonda ako tusobola okukyamayoko katono nnyo nosooka n'otuzzayo n'otubulira ne ku biri kakati wulira sooka otubulire wano bw'omusisinkana yesu awo wogamba nti no kati ntegedde sooka enkyamaawo sooka otubulire awo kakati enjiri yagende etuntumuka mu ba Seventh Day Adventist yesebo abuulizi b'enjiri bakayingo era nga sinneetegeera package gye naweebwa nga mwoli naye nga tomanyi kwegamba kye bayita lotiyo wengwa naye wabula nga mpitibwa omwana w'omu Seventh Day omwana w'omukadde mutabani w'omukadde Kabengwa Samuel katale neryo tunaatuukayo tujja kutuukayo paka lwe ŋŋenze munyunguka nga boga nti muntu ng'alwamu ekyalo ekyalo ky'obukristaayo kyandimu nnyo paka lwe nnyingiddemu ekibuga nga kati ndaba naye maaso tujja kulabawo kati mbaddemu ekyalo eky'amaanyi eky'okuwungawunga n'ekyalo ky'ebyomwoyo n'olyoka oyimira n'ogamba nali muzibe w'amaaso mbadde muzibe emyaka gyonna gino ndaba katonda wange weebale amiina agulumizibwe yesu aweebwa ekitiibwa weewaawo kati nsobola okubeera ne kapasite esoma ebuulira ebitegeera ebyo byotegedde naawe n'obaako omulala gw'obigabanya ate naye n'asobola okufuna ekitangaala n'omugamba nti ekyatuka ku Lutti kyekino ekyatuka ku mulembe gwa Nowa kyekino ekyatuka ku mulembe gw'abali ekyabasiraanya kyekino jangu onjoyininge tugende mu maaso so kakati awo tugambe nti nno kati mu 2020 awo wotandika okutegeera okunnyonnyola okwo ogambye ekyalo ky'ebyomwoyo kyandwamu kyakuvaamu nnyo kyandwamu kyenvuddemu wano gy'olaba no mu 2000 kuddamu okugamba ekyalo ky'ebyomwoyo ne kinvaamu 2000 n'otandika ekitangaala bulungi nnyo mukama nga weebale mukama waffe yeebazibwe amiina kati sooka otubulire omusajja ono yaani oli bw'aba nga akutunuulidde ng'akusisinkanye agambe nti nno omwami Kiyaga ono yaani mwami Kiyaga y'ono nzaalibwa omwami Kabengwa Samwiri weewaawo n'omukyala Nalubega Betty gwe baakazaako erinnya lya Bagaya amakulu ago gajja tutwalyemu akaseera tugeebalame tugeebalame mayanja kubanga ekyo sitole yakyo mpanvu kakati
nekyebika nti ndi musajja azaalibwa omwami n'omukyala Kabengwa Samweri omukadde w'ekkanisa ku kyalo Katale Bukwenda omuweereza w'enjiri ya Kristo mwami Kabengwa omukadde w'ekkanisa omuweereza w'enjiri ya Kristo mu kkanisa etwalibwa Najjanankumbi mu kkanisa y'Essegoku. Weewaawo. Ndi musajja mu Advent Seventh Day Adventist omuweereza w'enjiri ya Kristo nange buto Weewaawo. kanjiribe omulimu guno owulira ng'ogunywezezza teri ayinza kuyuya ne bwe bakuyuya oyogera kunywera. Mwami Dembe olimba luno olumanyi newaddeeyo gy'oli Yesu newaddeeyo nze nzenna nkwagala era nkwesiga w'oli we nnaabeeranga. Olimba olwo lwe ndundimu kati okuva 2002 kati tuli mu kutambula Amiina. na mulimu gwa Mukama. Kuba kyenzudde teri ngeri yonna gye tuyinza kuwangula lutalo luno olukambwe eri buli omwana w'omuntu ali mu kubonaabona ng'okukola omulimu gwa Katonda. oyogedde ku nsonga ey'okubeera nga otandika okutegeera Yesu Kristo wali mu Seventh Day kati n'ofuuka omu Advent Weebale nnyo. emisingi ogitegedde bulungi. otegedde n'ennyinyonnyola n'enzivundula ng'osobola naawe kennyini okubaako omuntu gw'osisinkana atamanyi Yesu n'omubuulira n'omukakasa n'ebyo by'otegedde mu Yesu Kristo. nga nsinzira mu byawandiikibwa. Wenjagala wennyini okutandikirawo otubuulire enkyukakyuka ezze mu bulamu bwo kubanga teri muntu asisinkana Yesu Kristo n'asigala kyekimu. Weewaawo. Mbuulira ku ebyo Mukama Katonda by'akyusizza mu bulamu bwo ebyo by'otandise okulaba nti ddala Yesu bw'abeera mu bulamu bw'omuntu tasobola kubeera ng'asigala kyekimu. Okusooka byonna omulabi waffe njala ategeere nti waliwo Kristo w'amazima. Weewaawo. Si ba Advent be balina Kristo w'amazima bokka. Kristo ajjira buli omu naye waliwo abantu be yakwasa omulimu ogukola ensi etegere Kristo w'amazima. Weewaawo. Kati nze mutegedde okumutegeeza abalala kuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu okusinza ku ebyo Mukama by'akoze Amiina. eri obulamu bwange. Weewaawo. Mpa obujulizi olwaleero nti Mukama ankoledde ebikulu mu ngeri y'ekyamagero mu ngeri y'ekyewuunyo abadde atambulira mu kyalo ky'ebyomwoyo kati nembeera nga nange kati ntambulira mu kutegeera amazima okugategeeza abalala. Maaso eyo nja kubuulira lwaki nsobodde okujja wano mpa obujulizi ku kutegeeza abantu amakulu. Lwaki nziza okutegeeza abantu nabo bategeera amazima. Waliwo maaso awo ekigambo kinnya okwogera. Njagala nga tunaba ku neebalamaawo ombuulire kiki mu bulamu bwo ky'osinziirako okugamba nti Yesu Kristo mukutteko mulaba. Okay. Nze okusinga ennyo amakulu ngajje mu kumutegeera. Ekyokubiri nendaba nako kwebyo byankolera. Enjiri badde ya bika bingi entwala. Naye bwe ndabye mu kusaba okungi, bwe ndabye mu kusiiba okungi, bwe neetegereza mu kusoma ebyawandiikibwa mu kulungamiza kw'Omwoyo Mutukuvu okungi, nindaba nga waliwo enjawulo. Kubanga abamu tusaba naye ne tutafuna. Abamu tusoma ebyawandiikibwa naye ne tutegeezebwazibwa kutegeera amakulu gaabyo. Abamu tusiiba ne tutaddibwamu. Naye nze nkuwa obujulizi buno nasiiba, nasoma ebyawandiikibwa, nasabirwa, neesabira, buli kaseera nga mbeera mu kuyimba, kwettanira, kuwa Katonda, kumuddiza. Ngenda okulaba nga ndabawo entandika okulaba enjawulo. Enjawulo ey'okuddibwamu kwa Katonda. Manye okuddibwamu kwa Katonda si kwa kaseera ako nti Mukama we namusabye olunaku lwa Wednesday bwagenze okukya ku Friday nga nze banzizeemu. Nedda, kiteekemu obugumiikiriza. Ojja kulaba nga Mukama agamba ono okukkiriza kwe n'okusaba kwe bituufu. Nassa okukkiriza kwange ku Mukama ne nga Mukama kati gwasigaddeyo mu bulamu bwange, gwe weka kati gwe ngenda otunuulira. Weebale nnyo omulabe waffe omulungi wano ku lutimbe olwa 3ABN tuli mu program Julira Mukama era ndi n'omwami Kiyaga. Neebaza Mukama nti namusisinkanye ate namusisinkana era nga tuli naye wano abeere nga asobola naye
okutuwa ku bujulizi bwe kabe kasinge naawe wootudde awo bunaakusiikuula okubeera omulwanyi wa Yesu. Katukomewo oluvannyuma lw'okuwummulako katono nnyo toseguka. Lesson Week eno. Ebikulu by'otasaanye kwerabira mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Bwe tukkiriza okukola Katonda by'ayagala, we become a nation so great. Abaffe omugenyagenyi wadde mu nzigizo yaani era ogwanidde kumuyisa otya? Bw'oba ddala nga naawe baakuyamba okuva mu bulamu bufaanana buno, akugamba nti nga naawe bw'obwagala okubuvaako oba bwe wakuvaamu kikolera. Ye abaffe obulamu bwa Musa, okufa kwe n'okuzuukira kwe obijjukirako ki? Ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafanga nga batalina ssuubi. Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso. Bwe munaabibeera ebyo byabagambye okukola mujja kufuuka ba mukisa eri amawanga. Awo nno lesson weekend weekwanjulira ekitabo eky'Abaebbulaniya, obubaka obw'Abaebbulaniya mu nnaku zaffe zino ez'enkomerero, nga tunuulira Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, omufuzi ow'ensi zonna. Ekibuuzo, weesunze okufugira wamu ne Kristo ennaku zonna? Tusubwa wano mu lesson weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 mu 3 ABN amazima agatajjululuddwa. Obujulizi maanyi Agasiikuula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama era tuli wamu ne muganda waffe Kiyaga okubeera nga atuwa obujulizi Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gy'amutambuzzaamu, eyo yonna gy'amugye, engeri gy'amuwaniriridde era n'engeri gy'amukozesaamu, kubanga yeewaayo yakkiriza okweyawula Mukama Omwoyo wa Katonda asobole okuba nga amukolamu omulimu. Sebo muganda wange Kiyaga, bwe tumalidde ng'otulaze engeri gy'ovudde n'ojja n'otandika okutegeera era n'otandika okunywera okubeera omwadiventi. Omusajja Enoka yagamba nti teyategeera Mukama okutuusa lwe yazaala omwana n'alyoka ategeera Katonda. Era Bayibuli yetugamba yatambula ne Katonda emyaka 3. Okutambula ne Katonda emyaka 3 bakubuuza nti otambuddeko ne Katonda eddakiika 3, ogenda okutunula emabega nga mu butuufu ogamba n'eddakiika 3 sinaziweza nga ntambula ne Katonda. Kakati ye yamala kuzaala mwana, naye buli muntu abeera ne turning point ye. Gwe wawe ogambira nti nno wano wentandika okulaba Yesu Kristo okumukwatako. Naye anzanyusemu nzijukira bulungi myaka egyo nga bwe nkugambye twatambula nnyo n'omukyala muzaana Dina Kalema nga tutambula mu kuwangulira ku maviivi, tuwangulira ku maviivi oyo yankolamu nnyo omulimu. Mukyala Dina Kalema n'olukiiko baakolanga enteekateeka y'okutambula mu makanisa mu bifo eby'enjawulo. Neewaayo mu mikono gya Mukama. By then nali nvuga takisi. Nkozeeko ku mirimu egy'ebika eby'enjawulo okutuuka wendi wano. Wow. Takisi eyo nga sifuna mirembe mu kusinza,
yadde ng'emmotoka mbangi wadde omuntu agivuge era omutima tusoma lesoni wano era nga nninze kimu kunkubira simu emmotoka bagitomedde emmotoka bagikutte era ng'okusinza okwange tekuba bulungi nga kwakiboggwe naye mpulira okusaba n'okusumululwa okuli mu bifo eby'enjawulo nakwatibwako nze nteeka okugenda mu kusaba n'okusumululwa gwe tugenda okusinza n'okusabako ye katonda wa enoka ye katonda wa daniyeri eyamuwonya empologoma okumuligajambula si ye katonda oyo yoyo eyatonda eggulu n'ensi obuyinza buli mu ye watasobolera kunkyusa ebyemirimu nabyo abikyuse okukkiriza kwange nako kuterezebwe nze Dawudi kiyaga omwana yeddira emmamba akati bwe nawulira okuyita okwo nti waliwo okusaba n'okusiiba kugenda era nga balanga nnyo ku primary emyaka egyo nawulira mu mutima nga mpulira akameeme kankuba ak'okugenda okunoonya Mukama naye nga bakangezeeko leero kangezeeko okusaba n'okusiiba kuno nsobole okubeera nga ndaba enjawulo era ng'ekisinga obukulu ekyantwala ennyo nga nagendera ku bintu bibiri Mukama kyusa obulamu bwange amiina ekyokubiri kyusiza omulimu ndowooza alabye ebimu kukyusa obulamu nve kugwa takisi Mukama nteekerateekera nkolaga kino wammanga nasaba era okusaba okwo nzijukira bulungi musumba mulindwa Patrick oyo omu ku basumba abakoze ekinene mu bulamu bwange waliwo enjiri gye yabuulira ne mpulira nga nzenna sikyali muntu wa wansi kubanga ebyawandiko byeyayigiriza obubaka bwe yabuulira na piikinga ku olwo nawulira akatuuyo nengamba nga nasubwa dda emirimu egimu gitumalako emirembe nowulira nga toli safe toli set toconcentrate nze mu by'omwoyo nzikanya naawe nengamba ye naye Mukama nkyusiza omulimu nkusinze nkutendereze era mbuulireko n'abalala katonda yakikola era obubaka obwo mwaka ogwo mu kusaba n'okusumululwa era nyala kwongera okuwa obujulizi buno ti Mukama yankyusa era mu mwaka ogwo we natandikira okubeera nga ndi active mu by'omwoyo newankubadde nga sinaba kutuuka ku 100 nga boga nti twagala max 100 mu by'omwoyo era kati at least ninawo 8 nduubira 10 nduubira abasinga obungi basonze olunwe awakanirwa kati neewulira ndimu 5 8 at least Mukama waffe yeebazibwe owulira otya muli mu bulamu bwo nkyukakyuka ki ejjamu era mu mwaka ogwo mu kusaba kw'okwolwo mu kutendereza kw'okwolwo kale package yonna nga Mwoyo Mutukuvu yali agitegese omwaka ogwo nyinza obutajjukira bulungi naye bannanga abasinga obungi abandaba betwatobanga nabo mu lugendo olwo okozeseza ekigambo okutoba lulimi oliwo betwalwananga nabo mu nsonga enkulu eyitibwa ey'okusumululwa era kuba kumeggana kwennyini bane tumeggana n'ensi nsaba omulabi waffe yonna gy'oli omanye nti toli wekka waliwo akulwanirira mu lutalo lw'olimu egyo emitawaana gy'olimu amabanja g'olimu okukkiriza kunafuwa kituufu fenna bwe twali oba bwe tukyali naye toli wekka waliwo akulwanira kati mu kaseera kennyini enjiri bwe yamala okuwulirwa nkugambye wali nkiyisiza mu nkola ya katuuyo tekaali katuuyo kokka nawuliranga ati kuddwako ekintu ku olwo nawuliranga oba wali onyedde ku kigagi ennyo ng'owuli olubuto lukwokya n'okukigaayako nali kigayiza wali owulidde ku musujja nga gukwokya mu lubuto naye n'onywa ekigagi oba akannaalongo oba akassero eddagala n'olimirawo n'olinywa ekikopo ekibuguma wali owutuyanyeeko akatuuyo kakufubutukamu n'owulira nga n'ekibadde kyokya kiweddewo abamu tulina endwadde ezo ku olwo okusaba kw'okwolwo omusumba Patrick Mulindwa yabuulira navaayo bane ensi erimu ebizito ensi erimu ebikalubiriza obulamu bw'omuntu navaayo mpulira mpewuse
nengamba oba kiki ekindiko nga ndi musanyufu Amina. nengamba oba kiki ekiddako Yes. natandika okutaggululwa nempulya nga ali free ng'ateereddwa amazima bw'obeera mu bigambo bino nga bya ddala ng'okuyimba oyimba bituufu ng'oyimba bituufu ng'osoma bituufu ng'okusaba osaba bituufu waliwo okusumululwa okubeera waawo. Amina. Nasumululwa. Amina. Era bwe njogerera ndi free. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Awo wennyini omanyi Yesu Kristo atugamba nti nno mujje gye ndi mwenna abazitoowereddwa abakooye n'abawummuza era n'abatikula emigugu gyammwe naye era n'agamba nti nno nja kubawa ekikoligo ekyange kubanga ekyange kiwewuka mwetikke ekikoligo ekyange kiwewuka nje tugende kaakati ozze mu kkanisa njagala otubuulire ekikoligo kya Yesu kyekiwewuka kyakutikka kyekiruwa kati Kristo buulira okuyitibwakwo okwo obuweereza bwo mpozi okuddako emabega emyaka eyo nga nteekebwa ku nsi maama wange ne taata nga bantadde ku nsi nange ntandika okwetakulira n'ennyonyi yange etandika okulandinga ebuuke ntandika okubeera omuweereza ntandika okubeera omuntu alina omugaso era nga bwe gambye nasooka kutaataaganyizibwa ebintu nno bingi ebitaataganyiza okusomoozebwa okwo fokasi yange ey'ebyomwoyo mulaba adde alwana nno bannanga abantu kama nsaasire buli famire mulimu abantu abatawaana n'omulabe kituufu buli famire kaŋŋambe nti buli famire gy'olaba ku nsi wano wansi w'enjuba batawanyizibwa n'omulabe kati ntawanyiziddwa omulabe emabega naye nga sinneezuula nti gwe olina position yeno gy'olina okukwata n'omugugu gwo gwe guno gw'olina okwetikka ogwo omwangu gw'oŋŋamba ogwo gwa Kristo. Kristo ampadde omulimu gwe guno ku kyombuuzizza nze ntondeddwa ndi mubuulizi wanjiri nali simanyi. Amiina. Nze natondebwa mu mbeera gye ndimu nga nali sinneezuula naye natondebwa mu buweereza buno wammanga ate nga njala omugugu ogwo ngwetike ngumale. Weewaawo. Nina omugaso oguyitibwa ogw'okwetengerera ku kituuti ogw'omugugu gwa Kristo ate nga nnya gukola ngwagala. Amiina. Si byampaka. Weewaawo. Ogw'omugugu ngwagala ogwetikka. N'empeebwa omugugu omulala nagwo guli ku mugugu guli ogw'okuyimba. Weewaawo. Ogw'omugugu bannaye ngwagala. Era nzo ne bw'oŋŋamba nti kati bakwetaaga ku mulimu dduka mangu simi waliwo nfaafudde simi waliwo ogenda okuyimba neo ne byoga nti mukulu afudde wegindi nze sitera kuziika nempa omulimu gw'okuyimba ku mukolo gwonna oba wonna oba kusinza nti gwe kolisita w'olunaku omufu bafuna bamuziika sigendayo. Ogenda ku ekyo Mukama simanyi oba ontegedde. Ekyawandiikibwa kitugambye mu Magalatiya essula ey'okutaano olugero lwa 22 nti ekimu ku bibala eby'omwoyo ekisookerwako emirembe okwagala ebisookerwako ebyo era buli bw'owulira emirembe buli bw'owulira okwagala mu kintu ky'okola manya nti nno kibala eky'omwoyo. Oŋŋambye nti nno ggwe ekikwatagana n'okuyimba ebirala byonna birinda. Mukama mwebaza. Tubuulire ku lugendo lw'okuyimba olwo. Olugendo lw'okuyimba nzaaliddwa amaka agageegeenya yadde nga tebamanyi staff rotations olulimi lwa kuyimba yadde tebamanyi solfas naye bageegeenyi ba maloboozi n'omuwulya nga mwali n'ogamba muzeyi wange bulijjo Katonda mwekali n'owulya nti maama wange kasoprano bwekali lwakibi kino okubazingako naye abantu bewaffe balimu olugeegeenyo olw'okuyimba. Amiina. Kiba kitone. Abantu abo bombi ababiri baasisinkana ne banzaala nga balimu olugeegeenyo. Kati nange nembeera omugeegeenyi waabwe ne bakutyuliga ebirungo ebyokugeegeenya. Kati nvudde mabega nga ndi mugeegeenyi mpaka lwe nfunye omukisa titoli mugeegeenyi wabula olina kuba muweereza wa Katonda okuyita mu kuyimba. Amiina. Bannanga abantu abayimbi mwenna mbakubidde ku kajjambo kano. Weewaawo. Simanyi oba nnaafuna obudde. Nasanyuka nnyo. Weewale nnyo. Bwe nakulaba ku camp meeting 2021 maama nga oli omu ku bakolisita
bamuyita Mukama mu kuweereza okwa kamitiga ey'Oluganda. Ate bw'otandikaawo nesanyuka ndaba buli kayimba muhimuno nga okakuba budinda. Mukama weebale. Era singa otandika olutalo olwo twandizibya ne tukeesa. Otyo. Munnange oba tunyumyeko ekyo. Tutandikiraawo ndowooza. Katusooke tuwummulemu katono nnyo. Weebale. Omulabi waffe omulungi atulaba. Tugenda kuwummulamu katono bwe tukomawo. Twagala wamu ne Mwami Kiyaga tutandike okulaba olugendo lwe ku buweereza buno bw'atugambye ekitundu ekimu ekyokubeera ng'ayimba. Twagala tutegeere okuyimba kuno akutandise ddi, nnyimba zenkana ki ezo zaayimbye, kubanga almost buli kwaya mpulira nti no gy'ali. Mukama Katonda akukuumiraawo, kalira tovaawo, katudde. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandika ennyimba naye akozesa abantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kukwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde program Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday program eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako omulabi waffe omulungi wano ku lutimbe lwa 3ABN. Nze Dembe Herbert omwanjuzi wo, era nga mu studios olwaleero tulimu n'omugenyi waffe Kiyaga Daudi. Daudi linnya lya byafaayo mu Bayibuli era buli ayogera ku kabaka Daudi amanya ebyafaayo ebyo. Kale n'olw'ensonga eyo omwami Daudi era amanyikiddwa mu Bayibuli ng'omusajja eyawandiika ekitabo ekya Zabuli, oba omu ku abo abawandiika Zabuli, kwegamba ey'ennyimba. Tukomye wali ku nnyimba ng'otandise otubulira ku lugendo olw'okuyimba olwo. Kati twagala otubulire okuyimba kuno obuweereza buno gy'obujje obuwonvu n'obugga. Bwe ntuuka kweyo ensonga naggambye budde bujja kuziba buke. Okusooka byonna nga nnyinza okwerabira kukisinziira ku kigambo ky'ombuuzizza. Kansooke kwebaza Katonda ow'omu ggulu
ye yamanyi selections ze gw'olabiraawo ng'obeera ky'oli kasita osaba n'olemera ku kusaba nti Mukama nfuula ky'oyagala mbeere. Nakyogerera mu kusaba koze Mukama nzuuno nteekateeka olw'obuweereza, nteekateeka olwa future yange, nteekateeka olw'okubeera omuadventi. Amiina. Lwakyalumu okutuuka kw'ensonga gy'ongambye, lwakyalumu nga mbeera mukwano gw'abantu abawo mugaso ennyo ate mu saakeni y'abayimbi. Amiina. Ddaba bwe nfuna omukisa nenfuna nze gwe mpita naggwano w'ebyokuyimba ku sayidi yange yadde abamu tebamukonderamu nenze mukonderamu ye Musumba Waiswa. Omusumba Waiswa oyo nfa nfe era yantaddemu position eno ey'okubimanya bino naye nga nakali kaalimu edda. Naye nga wagendako mu ssomero ly'okuyimba oba byonna Yesu Kristo abikuyigiriza nga ye bwazze? Kristo Yesu awadde Omusumba Waiswa bwe bamuwadde omukisa okuba nga abimanyi. Kati Kristo Yesu n'awa Waiswa obukodyo bwonna obw'okubeera ng'akubangula. Kati ate nange ne nnyingira mu ssomero lya Musumba Waiswa Samwiri. Liyita ebbanguliro. Ebbanguliro. Eggunjuliro ly'ebyemusiki. Kati Omusumba Waiswa n'abeera kilozi nange maaso ye tujja kubuuza ku bisoomoozo by'empiseemu. Naye ng'era Waiswa mulimu abatakkiriza byakola. Naye nze nensaba Katonda mbeere nnyo mu sisitimu ezo eza Waiswa anjigirize kyali. Naawe osobola okubeera ng'olandira awo. Era ngenze nnanda mu Kristo Yesu mu Mwoyo Mutukuvu mu Katonda Kitaffe Waiswa. Amiina. Kati kambuuze kakati waneeno mu kuyimba nakulaba nga oyimba ng'oli nenkusinkana ne ba Heralds ate nenkusinkana ng'oli Kalangala Divine Echoes. Kati okikola otya okubeera ng'ezo kwaya zonna osobola okubeerayo n'oyimba awamu n'okutendeka n'otendeka? Okuyitibwa kwa Katonda. Katonda n'akuyita. Era program olabiraawo nga oli mu kifo ekyo so nze ne programminga. Ndabiraawo nga ba Divine Echoes baŋŋambye mwami Kiyaga jangu tuyimbire wamu. Sigaana. Konze kangene bawe ekyo kyemmanyi bwe kinaaba ekikyamu kinaadilitingibwa. Bwe kinaaba ekituufu tunaagenda nakyo. Nempitibwa mu Divine Echoes mbeere part of them. Amiina. Mba ndi awo ng'omukristaayo omu ampita ekyengera. Kyengera church mu district y'e Busega. Ebiseera ebyo era nga Musumba Waiswa ye musumba atwala ettwala eryo. Nasanga abekyengera okumpita nti jangu otutendeke. Era nga nkyali ku layini ya Waiswa eyo nasobola batendeka. Kati okugenda kwange Kalangala mulimu omukristaayo eyandaba nga weekalangala ayinayo ettaka ayinayo amaka ye mukadde Sevume Stephen abeere emirembe gyali mulamu tteke. Amiina. Ampise nti jangu onnyambeko. Tukikwasaganya jangu onnyambeko konze munnange wajja ontwala. Sinaba kuba mukugu ku bizinga sese. Sinaba kuba mukugu muki mu sorofa neze ennyimba tiyadda Mwoyo ajja kuluŋŋamya. Amiina. Jangu onnyambeko konze ontwala okuntwala. Naye sinaba kuba mukugu w'ebyo kubanga ebintu byonna nali saabisomerera wabula nga ndimu nga bomanyi nti omwana gwe bakwata ku mukono muto aba tasobola kwetengerera okumusaza ekkuba emmotoka nange nalinga omuntu gwe bakwata gwe basaza ekkubo. Waiswa alowa nkute ku mukono ansaza ki ekkubo anteeke awatuufu mbeereko yenkola. Kiseera kituuka kijja kulwawo. Kiseera kituuka Musumba Waiswa ampe ennyimba zitwalewa Kalangala. Naye manya byentwala sinnaba kuba mukugu waabyo. Ekyo kyali kyamagero. Mbitandiikiriza nga mbutaabuta naye bannange. Agulumizibwe Yesu. Mukama weebale. Olugendo lwa Kalangala luwanvuko. Naye kambi jabula mutulabe Kalangala. Tutuuse Kalangala. Sirinyagako ku mmeeri. Nali mutiitizi asooka okulinnya emmeeri.
era nze kankulage singa tutubadde mu studio nalabadde nkulage engeri gye wasooka okuteekamu ekigere ng'ojugumira ng'emmeri egenda twaliko oluyengoyengo lutonotono bwe luti abandaba ne bagaa nti ono nno mupya kwaliko oluyengoyengo nga wenna kwegamba amaalogo gonna gaweddeyo nga nekwata ku byuma nga baseka abalabi era bannange muntu ava wala agulumizibwe Yesu Mukama waffe yebazibwe amiina sitori y'ekalangala nyongera okujabula yabula kiseera kituuka bannonye wansi bayitawo olutoboka emmeri wedookinga bweti otyo efuwa eŋŋombe n'omaguka wenna ne maguka otyo ningamba kirabika tutuuse era ng'otandise okulaba obutonde ng'omanya ekyombo Mukama weebale amiina buli kaseera alina okwebaza Mukama weewaawo kubanga si nze ŋŋwanidde okubeera ne package eyo okubeera omukristaayo okubeera omuweereza si nze ŋŋwanidde naye amazima gali nti aba Mukama amiina awo ne wenkubiriza bannange mwenna abali eyo weekebere package Mukama gye yakuwa oba kugaba oba kuwa bitundu bya 10 oba budinkoni oba buweereza kikaaki lwa mulimu gwa Mukama ate wenyumirize mu ekyo ate nga tetunagenda nnyo wala twagala okwebaza Katonda olw'obulokozi ffe tulina kuba abakozi be ate wulira tuli bakozi banne ensonga eyo najagala nnyo omubuulizi omu yali abulira n'agamba ffe tuli bakozi abakolera wamu naani ne Yesu naye omanyi Yesu omumanyi mumanyi nze simumanyi Kamaffe mumanyiko kyansobozesezza omuyiga naye ekyawandiikibwa teri asobola mumanya mumalayo kyova olaba ng'ekyawandiikibwa kinsanyusa kinzizaamu amaanyi kinneewuunyisa kinsamaaza ensi yonna ekisoma kiri mu kukungubaga essula 3 olunywa 2 kukungubaga oyo bajjajjaffe abo batambuze bannaffe abo bw'osoma ekyawandiikibwa kigamba okungubaga 3 okutuuka okutandikira ku 2 agambye nti soma kwe kusaasira kwa Mukama ulira fe obutamalwawo kubanga ekisa kye tekiggwaawo kiba kijja buli nkya obwesigwa bwo bungi Mukama gwe mugabo gwange emmeeme yange bweyogera kye nnaavanga musuubira akatundu ako kankolera amakulu mweno bayibuli ekyuseemu olw'akatundu kasookerako agambye olw'okusaasirwa kembadde njagala nti olw'okusaasirwa Mukama tetusanyiziddwawo kati abooluganda olwokuba tetusanyiziddwawo tukole omulimu guno gwatuweebwa bwebwa ate eyagutuwa ye nannyini butonzi nange ni kitonde kye mukolere Mukama agenda kuwa package eyitibwa obulamu butaggwaawo agenda kuwa package eyitibwa obukuumi eyitibwa package eyitibwa okukola si buli omu aweebwa okukola nze naweebwa okukola simanyi kyoba wakyayiwa obudde mbadde ngenda kufukumulira kalangala oyo kalangala tulinayo eddakiika si nyingi nnyo ate era nga tulina okukomekkereza puroguramu eno naye mu ddakiika nga 3 experience yo okusomoozebwa awamu n'obuwanguzi bw'ofunye mu kuweereza naddala mu kisaawe eky'ebyobuyimba ekalangala okusinza ku bumanyirivu bwenkifuniddemu ngenze ngattako obumanyirivu bwenkifuniddemu bumpadde okuguma nti omulimu guno si gugwo gwa Katonda si gwa abayimbi bali mulimu gwa Mukama tetusobola kulemererwa naye olina okusanga ebisoomoozo olina osanga ebisoomoozo ebiyinza okulemesa omulimu ogukola kati manya nti omulimu gukolebwa naye waliwo ebisoomoozo ebyo yagenda ku maviivi saba Mukama wano wendi guwandeese nze ndiwo egindi nyeno gye nzize kola mulimu gwo nyamba bino ebisoomoozo mbiwangule mu bulamu buno mulimu ebisoomoozo ebijjira omwana w'omuntu mu mulamu bwe nalaba nga ekitasoboka okugeza naye bannange tunajjawa ngeza bugeza tunajjawa ssente za recording ekyo kisoomoozo ky'abakristaayo tunajjawo ekigambo ssente za vidiyo tunajjawa ssente za uniform tunaafuna ssente ezinaatuleetanga ye ekyokulya ebyo bisoomoozo ebimalamu omwana w'omuntu amaanyi negenda ku maviivi otegeeza oyo nannyini bulamu ti Mukama nzize kukola mulimu gwo mpa ebikola
olabe kye nakukolera kuba naye yankolera ebikulu bingi ate nga kyabikola weewaawo esebo webale nnyo ekyawandiikibwa ebyomirembe ekyokubiri essula ya 20 olunyiriro 15 agamba n'ayogera nti muwulire mu Abayuda mwenna nammwe ababeera mu Yerusaalemi naawe kabaka Yekosafaati bw'atyo bw'abagamba Mukama nti temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Omuweereza wa Katonda omulungi tolina kweraliikirira mbeera yonna, tolina kweraliikirira muntu yenna, tolina kweraliikirira kintu kyonna ekiyinza okubeera nga kyewagise mu kkubo lyo ery'obuweereza gw'olina kusigala ng'osonga mbeere kubanga Bayibuli yetugambye nti olutalo si lwaffe, olutalo lwani? Lwa Katonda. Ate Katonda bw'abanga ddala kituufu yalulwana nkukakasa teri asobola kuyimirira mu kkubo lyo. Ate era atugambe tetulwanagana na musaayi na mubiri, tulwanagana n'abamasaza, emyoyo egy'ekizikiza, kugambye obubi obuli mu bifo ebyaki ebya waggulu. Bannange olutalo Katonda yekka yasobola okubeera nga aluwangula. N'olw'ensonga eyo obuweereza bwaffe bwetaaga twongere okubunywereza ku Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye yekka asobola okutuwangulira omulabe. Era Bayibuli yatugambye nti ye yatununula okutujja mu mikono gy'oyo eyali atusinga amaanyi. Kale kaakano nga tumaliza puroguramu eno njagala ng'omaliriza ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe atulaba awo mubuulire naddala ku nsonga ey'obuweereza bwo obwa music. Kakyako akatalekeka koyagala omulekera. Niyanza nnyo ssebo okusooka byonna nyongera okwebaza Katonda nange okulabikako ku lutimbe lwa 3ABN okwetula ensi yonna eri andaba yenna mu buli lulimi mu buli kika mu bantu wenna gye muli nsaba obeere nga buli kaseera ossaayo omwoyo mu kuteekako 3ABN. Entanda gy'ensibiro oba akaterekeka ke kano twalondebwa kubeera baweereza weewaawo era twalondebwa gwali mukisa kyali kisa kya Katonda yesebo kwagala kwe ebyo nabo bigatta wamu ffe twafuna omukisa okulondebwa finished. Entanda gy'ensibirira bannange mwenna abatulaba tuyinza obutaddamu kufuna mukisa mulala kuyitibwa kubanga Kristo takyaddayo ku musaalaba takyaddayo wabula ekisigadde kiri kimu kweteekateeka kubeera abagole be olunaku olwo oba ku makya oba kawungeezi oba mu ttuntu okudda kwa Kristo kusembedde kati twagala kuba abagole be. Amiina. Tusasulwe omusaala abooluganda tetutambula lugendo luno nga tutambulira byabwere mumanye kino nti tutambula nga te waliwo n'omusaala omusaala ogwo mubulinzi empeera eyo agambye nzija n'empeera mu ngalo okuwa buli muntu okusinziira ku mulimu. Kati akantu akatalekeka kali risike tulina okuwayo accountability buli omu. Ensonga eyo eneraliikiriza nnyo kubanga sinnakola mulimu. Jjukira abantu abaweebwa omulimu gw'okulima, jjukira abantu abaweebwa ensimbi, buli omu aviiseemu amagoba. Amiina. Tuweerwa omulimu nga tulina okuwayo accountability, embalirira zenkola mu kitongole. For instance ekibintu tujja byogerako gye bujja. Nkola mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyettaka ekirabira ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda wonna weeriri. Era buli mwezi tuwaayo embalirira. Nze omulimu gwe mwampa bwe nagenda mu kitundu gundi nakuŋŋanya ssente bwe ziti, nasomesa abantu bwe bati, nannyonnyola abantu bwe bati, byonna biwaayo ku ki? At the end of this omwezi waayo embalirirayo. Okoze otya omulimu gwakuweebwa. Naye bwe tukiza mu by'omwoyo aba Seventh Day Adventist n'abatali ba Advent mwenna mumanye tekiseera kijja batubuuze accountability. Amiina. Manya kino nti walondebwa kukola, tewalondebwa kutuula, walondebwa ngeza abakadde b'amakanisa, ngeza abantu mwenna gye muli, kobenga toli mukadde wa kanisa, kobenga oli muntu just omusinza obusinza,
bagenda kubuza accountability. Nze ndi musajja muyimbi onyimba-mbi. Nze ndi wa nyimba-mbi. Ayimbira mbabe. Ye. Amanyi mulimu abasajja abagundiivu wano. Abayimbi. N'ogamba bannange. Herald Zingo nkubye nnyo. Glorious Grims. Bannange mbalamusiza ab'ejjinja. N'owulira nti abayimbi aba Heavenly Gates. N'owulira Divine Echoes. N'owulira choirs katugeze nga Blessed Harmony. Kwaya no weziri nezikuba ekintu. N'owulira nga nyoka bannaye. Kino kiki? Omutindo nga bagusitudde. Kulamusizaako nnyo muganda wange. Webali nnyo. Wena gy'oli. Webali nnyo omulabi waffe omulungi. Tujja kufuna era akaseera akalala tusobole okubeera nga obujulizi bwa Mwami Kiyaga twongera okubumerengula. Naye kaakano Omuganda agamba nti ebirungi biggwa byokya. Tetusobola kusukkawo wano olw'akaseera katuweereddwa. Tujja kusisinkana nate omulundi oguddako ne Mwami Kiyaga twongere okumerengula obujulizi buno. Beera bulungi, Mukama akutukuumire, katusabe. Katonda waffe omulungi, Katonda waffe atwagala ennyo, Katonda waffe atusaasidde ffe okulabikako mu kifo kino, okugabana obujulizi, okugulumiza erinnya lyo. Tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde, era ne tukwebaza olw'okutuwa okwatula n'amagezi. Omulabe byatasobola kwaŋŋanga yadde okulemesa. Era Mukama nga tusaba ebigambo byonna bye twogedde bibeere Mukama Kitaffe eby'omugaso era ebigenda okukyusa abangi okubaleeta eri obutuukirivu. Naffe tubeere wamu nga twogera mu kyawandiikibwa ekya Daniel 12:3 nti abagezigezi banaayakayakananga okumasaamasa okw'omu bbanga era bakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emunyeenye emirembe n'emirembe. Ogulumizibwe emirembe gyonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amiina. Mukama akutukuumire nate okutuusa omulundi oguddako. Weeraba.